solo URH biro ku video eno family mugenzi Dr. Chinji na mwembeta ku video eno wepo no mukuru General Katumba Mara Minister of Works na mwembeta ku video eno ngana bujisimu fungize then tuyoka tugende maaso ebisigale bina tujja bimanya nga tumaze okuyita mu katambe kano bulungi nnyo kale kansubenti abantu bana mbayise tugende makuba tuyina obudde butono nnyo betwagala okukozesa ate tugende ku nsonga endala kale sisobola kutandika video nga simaze kwebaza njala kubaza mwenna ba comrades abakyalimu empeke emera bali ku social media ngojja nokola video nge ebuusa abantu esomesa abantu nga si yakwemula njala kubaza mwenna bali ku TikTok abaana bobwana nabo bulenzi I salute you bali kola mulimu ogwo temuvanga mu nsyuka kubanga Uganda nsiyo njala kubaza mwenna bakyali ku bwenyi bw'ekitabo Twitter Facebook my Facebook mu Uganda bwenyi bw'ekitabo mbagala nnyo mwenna bakyakola live videos nga zanchuka mwe bali kola mulimu ogwo I salute you njala kubaza mwenna abali ku Twitter mwenna batita warriors abakola ku Twitter mbagala nnyo bali kola mulimu ogwo I salute you njala kubaza mwenna ba comrades abali mu WhatsApp groups okwetola ensi yonna mwenna mbagala nnyo abalwana entalo abasharinga mwenna mbagala nnyo mwe bali kola mulimu ogwo aba commentinga mbagala nnyo abasharinga mbagala nnyo mwe bali kola mulimu ogwo n'abakola omulimu ogwo nga tulina smartphone ngo tamza information nayo kwagala nnyo kale bwe bago zaako buterevu tuba tugenze mu kaloozo kaaliro bwe tuba kaloozo kaaliro tugenda mu KIGULA LUJJI then tandike video buterevu ngate bweneeba etandise alright ndowooza njala tandike n'akaloozo kaaliro okusookera njala baagaliza omwaka omupya omwezi omupya mu nsonyi omukatu n'okusookera njala baagaliza omwezi omupya ogwe November omwaka 2023 ngulana kuzo mwezi lumu omwezi gwa November dusigaze banga tono nnyo olwo omugwaka tugukube oluko mutwe kale mwe namba agalizo omwezi omulungi abafuniddemu abagenda kufunira mu birungi mbagala nnyo mwe bale kubanga mugenda kufuna birungi ebyo nabanafuna mu bizibu namwe mukama bakingirize ate naguli omukana gote gubadde mu kita gubadde mwangu naye bye tuyita mu bye tubeeramu njala tugende mu kaloozo kaaliro mu kasale mu n'ekikula LUJJI kyalero mu biweereza abantu abatamanyi video zino nga ate bazifuna ku mitimbagano egy'enjawulo kana kaloozo kaaliro njala kagende mwenna gye muli naddala nga bumanyi nti embeera mu Uganda ewanise amatanga ebyenfuna bya Uganda n'embeera y'obulamu bwa bulijjo ewanise amatanga ne mu kaloozo kaaliro ngenda kugamba bwe nti tukimanyi ffenna twagala kufuna era twagala kubeera bulungi naye ngenda kugamba munnange bw'oba toli mu bwangu ng'olowooza okufuluma eggwanga eryo muwuliriza akaloozo kaleero bulungi nnyo n'obuwombi ffenna ngenda kukoogeza simbo okawulira bulungi nnyo kale gwe muganda wange yenna bw'oba toli mu bwangu wuliriza akaloozo kano era kakutuulemu tukimanyi nti eggwanga Uganda amateeka n'ebiragiro tebikyakola ababbi abafere kati bafuga eggwanga eryo buli sekita yonna tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yandiyagadde okubeera mu mbeera eyagaza naye olw'okuba nti obufunda bw'ensawo buleeta ebizibu kati gwe mwana muwala oba mwana mulenzi oba taata oba muganda nkojja ayagala okufuluma eggwanga eryo ng'oyolekera ensi zino wammanga omuli eggwanga erya America omuli eggwanga erya Canada omuli eggwanga erya United Kingdom gye muyita UK n'amawanga ageegattira mu luse lwa Bulaaya kye tuyita European countries lwaki mmenya ensi ezo mumpuliriza bulungi mu kalowoozo kaleero gwe mwana muwala oba mwana mulenzi oba musajja mukulu oba mukyala wenna ng'oyagala ofuluma eggwanga Uganda ogende okuba ekyo ofune ensimbi okuyimiriza ku famire yo ngenda kuwagaabwa bw'oba toli mu bwangu ng'ofunye visa obanga ne ticket ogirina obanga byonna obifunye naye obifunye otya wuliriza akalowoozo kaleero sandi kuwadde magezi gwe ayagala okujja mu nsi z'emmenye okuli America, Canada, UK ne Europe ng'ensimbi ozijje mu bamanerenda sandi kuwadde magezi kufuna nsimbi zikola ku bintu bikutambuza ng'ozijje mu bamanerenda ng'ogenda okutindiga engendo zino ng'ogenda kunoonya ekyo ekigula magala eddiba nedda lwakirize ole ku Oluganda lwakiri tunda ekikyo lumu omanye nti ekitunze ngenda kizaawo so teweewola nsimbi ku manerenda ng'ogenda mu America, Canada, UK oba Europe ng'ogenda kuba kyeyo ozzeewo ensimbi zino muganda wange manerenda agenda twala ebintu byo nga tonnaweze wadde emyezi 3 mu America, mu Canada oba mu UK oba mu Europe ebintu bya bitwale mujjukira mu manerenda abasinga obungi endagaano zaabwe nga bakuwa essente bakulayiza ebintu bingi nnyo bwe mulina okukola endagaano ng'owandiise nti otunze jjukira abasajja bano si balogo balwadde akuwa ensimbi naye asula akuma emmindi oba anywa emmindi
ng'essente ezo azoogerirako ebigambo ebisongovu ebitayisika mu kamwa era ogenda okulaba nga munnange zikulemeredde nga olw'okuba nti wawandiika nti ntunze ng'agitutte. Lwaki mbagambye butewola ssente ku bamanerenda ng'ogenda otandika okunoonya visa oba tiketi ekutwala mu nsi America, Canada, UK oba Europe, togeza n'ojja ssente ku bamanerenda. Ensonga ziri wano wammanga. Abasinga obungi munnange musanyuka ne musugumbiza ng'abakemezizza okw'omusana nga mufunye visa ne munoonya tiketi nga muzeewoze. Munnange mulina ekizibu kye mutamanyi kankabateme nga namwanduka yatema omusika mu Lumbuye nti munnaye nga tonnaseka nti nvudde mu Uganda sooka otunuulire ensimbi gy'ozijje banga kiri bakuwadde ogenda zizza otya gy'olaga ki ky'ogenda okukolayo mu budde obutono ennyo. Mujjukire ssente za manerenda ssente za manerenda ziringa mbuzi kuwa nte oba mbaata kuwa mbuzi kubanga yakuwa kitono naye ayagala kingi. Kati gwe wenna nkuwa amagezi gaabwe oba toli mwangu teweewola ssente ku manerenda ng'ogenda mu nsi z'emmenyi. Ensonga lwaki ye no wano wammanga bw'ofuna visa n'ofuna ne ticket n'ogenda mu mawanga g'emmenye waggulu tojja kutandika kukola nga gwe bw'osuubira nti olunaatuuka wayitewo wiiki emu wiiki bbiri ntandika okukola nedda. Ekitono kiyinza okutwalira omwaka, kiyinza okutwalira emyaka ebiri okufuna empapula ezikukkiriza okuba nga osobola okwetaaya n'okuba nga okola emirimu gy'olina okukola ku kutandika okufuna ensimbi. Kati bamanerenda abasinga obungi mu Kampala ssente zaabwe ziba za wiiki, mwezi ku myezi 3. Kati gwe bw'oba weza ssente zino kuzina ez'abantu bano ng'ozeewoze osuubira zizzaawo ddi? Oyinza okuwola omusajja obukadde 3 oba bonna nga bwa air ticket ng'omusingidde ekibanja kya kitaawo kiriko acres 5 walayi acre 5 agenda zitwala. Omusingidde amaka ga kitaawo gali mu bukadde 3 walayi manerenda ennyumba yagenda gitwala. Omusingidde emmotoka ya bukadde 3 oba bukadde 2 nga yakuwadde miliyoni 3 oba 4 walayi manerenda agenda twala emmotoka eyo. Lwaki litunda ekintu ekyo lumu olyoka ogula etiketi ogende omanye nti ngenze kutuula nsooke mmala okutereeza bye mmala okutereeza ndyoke ntandika okukola nga sirina ntandika okusasula biri byendekise waka nga mmaze bitunda. Otherwise sikuwa magezi kwewola ssente ogula etiketi oba okola visa ng'ogenda mu nsi z'emmenye omuli America, Canada, UK oba Europe. Olw'ensonga kijja kutwalira emyaka wakati w'ogumu ku ebiri okutandika okukola. Bw'obanga oyagala kubeerayo mu mateeka n'okukola ebintu ebitegeerekeka kati sikuwa magezi g'omuntu yenna ayagala kugenda e Bulaaya okwewola ssente mu manerenda kubanga ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga bano bennyini si balogo balwadde ate tebalina kalungi ke baali bagazizza muntu yenna abeewolako nsimbi kuba baagala olemererwe olyoke ofune ebizibu bo batwale ensi batwale ebintu byo kubanga bo bagaggawalidde. Ke kabadde akalowoozo kaalyo kati tugenze ku Kigula Lujji. Mbatumiddeko mwenna abanyumirwa Ekigula Lujji ku bwenyi bw'ekitabo kuno naddala wano ku Lumbuye Broadcasting Service buli Lwakusatu Olwokutaano Olwessande. Mumpulirize bulungi nnyo mu Kigula Lujji kya leero. Nakyo kigenda kubeera kinyuvu era njala mukiwulirize bulungi nnyo. Ngenda sooka mbagerere oba mbayitire mu ngero zino 3 muziwulirize bulungi nnyo mu Kigula Lujji kya leero. Kamu gwe muganda. Bogobogo si muliro. Akwate empola atuuka wala. Engero zino 3 zonna zitegeeza ekintu kye kimu wabula zaawula enfuma yaazo. Kamu gwe muganda ekitegeeza nti tosobola kusanga bintu nga bingi n'obikuŋŋaanya obulungi gumu. Okuŋŋaanya kimu kimu okuweza okuweza akaganda oba okuweza omuganda. Bogobogo si muliro. Bwetugamba bogobogo si muliro nti singa bogobogo gwe muliro essanja oba essubi liryandibadde ligiyisa emmere naye era ogenda okulaba ng'essanja tulikozesa kukwatisa oba nkwaso ya muliro okukuma enku mu kyoto ne tulyoka tufumbisa enku emmere lijja bulungi n'eboobera bulungi nnyo. Yensonga nabaga nti bogobogo si muliro. Amakulu agali mu lugero luno kitegeeza nti buli kintu kyonna ekyembagirawo ekigwawo amanga kidduka ku speed tekina gye kisobola kutuusa. Ndowooza opulidde bulungi. Akwata empola atuuka wala. Lwaki akwata empola atuuka wala? Ebiseera ebisinga bakugamba nti bw'odduka ennyo oyinza okuyita woosula oba woopangisa. Era kyokkola ntugamba nti bakutenda okudduka toyita wookola ki? Woosula. Ebiseera ebisinga nti ebintu ebisinga obungi tubikwate nga mpola nga tonnaba oba okagenda kukola okusala okusembayo
munnange oteekangamu akaziyiza mu buli kintu kyonna ky'okola genda mpola kyovula n'oba otudde mu takisi ze waffe Kampala oba otudde mu baasi sipiidi bw'esukka kweyo gy'omanyidde munnange otandika okugamba dereva nti owaayi kwatiriramukko ng'osusse otuvuga endiima kubanga esusse obadde ogimanyidde ze nfumo 3 lwaki mbawadde engero zino 3 zonna bw'ozuulira ziyina ekigendererwa kyekimu naye amakulu gaazo gegano wano mu nsi muno ffenna kwe tutudde tukolerera nnyo okubeera obulungi weppo n'okugaggawala naye wali otuddekawo ne weebuuza mu kiggula LUJJI kya leero gwayagala okugaggawala abagagga bagaggawala batya bizibu ki basanga mu kufuna obugagga obwo onoosobola okumanejinga oba onoosobola okutambula onosobola okutambula n'okomekkereza bulungi n'ebizibu abagagga bye bayina mu bugagga bwabwe wali weebuuzizaako lwaki abagagga basinga obungi basula mu mabaala wali weebuuzizaako lwaki abagagga abangi tasobola kukubulira gye yajja ssente kati muganda wange jjala kuwagabuwa togezanga n'olunaku n'olumu n'obanga otandise olina ekirooto kyo ky'okufuna ensimbi n'oyagala okugaggawala okusinga okugaggawala okwaffe okwa bulijjo ensimbi nnungi okuba nazo mu bungi bwazo naye wali weebuuzizaako lwaki abalina ensimbi tebalina mirembe ng'ate gwe alina ensimbi obuswazi olina emirembe onyiri osobola n'okubaka otulo kandi kuviire ku ntono mu kiggula LUJJI kya leero munnange obugagga buli omu yandibwagadde ye obugagga buliko obukwakkulizo obuzibu ennyo butya abasinga obungi abagagga ensimbi ezaabwe zirimu omukono omulala gwotasobola kutegeera kye bayita invisible hand gwe mukono omulala abagagga bakola ebintu bingi nnyo okufuuka abagagga muno mwe muli okusaddaaka omusayi gw'abantu okufuna obugagga kati gwe munnange omanyi kye bayita okusaddaaka omuntu okufuna ensimbi tokimanyi era tokyesemberezanga bano batuuka n'okuteekayo famire zaabwe omuli abaana abakyala abakoolonga na buluganda n'abantu b'okubyalo nga basaddaaka amajinni ebyokoola ebiteega ebibakolera ssente bisobole okuba nga byetaaya nga nebyo bimuwa ssente yensonga lwaki ebiseera ebisinga nti abantu abalina ssente ku byalo ennyambala yaabwe endowooza yaabwe tetegerekeka mwosanga abamu nga balina abaana bayika windows naye ng'oyo omwana kyabugagga kye kyekiyimiriddemu ekintu ekikontrolling ensimbi ze ekyo ndowooza ati namukimu ekyengeko bulungi saala mugende omusajja abega ebigambo ebitaliiwo kati gwe wenna ali eyo era wali weebuuzizaako lwaki nti gwe tuyita omugagga oba abagagga basinga obungi bw'afa ensimbi zikoma ku ye tezeeyongereyo kabemusikaawe ne bizinesi zonna zifatta okgenda buli nsimbi tezikomawo kubanga bwe yali agenda okusaba obugagga mu majinni oba mu biteega mu byokoola yabisabanga ye tekwaliko busika era bw'afa buli kimu kizikirira nkiddamu omuntu oyo omugagga abeera n'ebintu byatasobola kugamba era ng'ensimbi yazisabanga ye ssente eziriko omusaaji ogw'omuntu nga bagumusaddaase tezibeerako musika alisikira bintu ebyo nnyinizo bw'afa ne ssente zikomawo n'ebyobugagga byonna bisaasaana amaka ne gasaasaana buli kimu nekikomawo kati gwe munnanga anoonya obugagga nga tonnasugumbiza ng'akimezezza okw'omusana nti oyagala bugagga wumuza ku ngala byo okwata akasimbiko koolina akatono okalye bulungi abagagga ebiseera ebisinga n'okusula mu mayumba nga bagasinga obungi bagatya kubanga mulimu ebintu ebitabakkiriza kwebaka nga kimugamba munnange wansadde akakola nsimbi waki tozuuka n'ogenda n'onoonya ensimbi ezo owulira bulungi nnyo obudde butuuka ne kimugamba owaayi nze nakuwadde ensimbi neetaagayo omuntu omulala ow'okunywa ati kati nalina okunoonya ow'okuwaayo ebiseera ebisinga basooka kuwaayo bantu b'ebweru nakomekkerezayo n'awaayo abaana be n'awaayo mukyala we n'awaayo ab'eŋŋanda bwe bakomekkereza okuggwayo bakomekkereza banywedde ye kennyini kati muganda wange ali anoonya obugagga togezanga ne weesembereza omusajja omugagga akubula ejjajja obugagga kubanga tebalina mirembe gw'osobola okuba nga olina obusente bwo oba olumaggamagga ng'obulevu bwa namundagi oba bwa kapa ng'olya ne webakanoonyirira naye omusajja gw'oyita omugagga kiyinza n'omutwalira ebbanga nga tafunye ku tulo tubayita otulo olw'ensonga alina ebintu ebibabimuliko essaawa yonna nga bimupika watugamba oyagala ssente zuukuka watugamba oyagala bugagga zuukuka watugamba nga buli kiro aloota alogootana abamu kyovula nti basula mu mabaala
basula mu hoteli basula mu lodge nga ndali nali lisenge mu nyumba ebitagulwa olw'ebizibu bateeka mu nyumba zaabwe nga ne nyumba bamala zisaddaakira kati gwe munnanga ali enkuwagaabwa togezanga ne weeteeka mu kiti nti oyagala gaggawala nga tomaze kumanya bukwakkulizo abantu obugagga babufunye batya era bubeerawo butya ate obugagga bamuwa muntu omu tebubeerako busikire nti gundi yasikidde obugagga bw'omuntu nedda era nnyini bugagga obwo gwe baabwe yagenda n'asaka ebyokoola ebyo kasitaafa kiba kitegeeza nti bukomyawo si bwansikirano mukitegedde bulungi nnyo kale nno mutegeere nti obugagga bw'oba obwagala bulimu obukwakkulizo bungi nnyo bw'otasobola kutuukiriza kubanga ojja kukomekkereza nga tobenyumirizaamu tule bangi nnyo ku kyalo nga mugagga ng'okwambala bamugaana okwambala atambuza bigere afaana bw'atyo famire ye yakyankalana buli omu amulaba kyamulinga salamu balyanse kubuyaga okutegeera obugagga kiki tunula mu famire yo nga mulimu omuntu yafuna ensimbi engeri gy'abayisaamu tunula ku famire yo engeri nga mulimu omugagga engeri gye yeeyisaamu era mutandika omukomplaininga nti gundi yafudde ne twemulugunya gundi yalina ebintu abantu baffe ebintu ebibeera mu bulungi nnyo era mugenda okwekkaanya ng'omuntu oyo ali mu famire yagaggawala yasomba ebyokoola ebibadde basomba ebbanga lyonna nga temmanyi kibayita omuntu okufuna obugagga obuva mu byokoola kyekibadde ekigula lugikyaliro vidiyo kansoke empisa obulango buno tulyoke tugende mu maaso ne vidiyo y'olwaliro kantuseko empisa obulango buno bubiri bwoka tugende mu maaso alright akalanga kasooka kankyukakyuka kagamba bwe kati okukuŋŋaana okwekalakaasa okuwakanya eggwanga lya Amerika okuwa obuyambi Yoseri tibahabula otabasula mutano wakarekeze mu ggwanga lya Uganda ng'atulugunya abantu kujja kubeera ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okumu omwaka 2023 ku ssaawa 4 ez'okumakya bw'oba oyagala okweta mu kwekalakaasa kuno ojja kubeera omukyala Mirembe Ttinda omuzungu ali ku ssimu emu +1 724 419 648 5 oba kubira mukulu Tone Nsubuga ku ssimu +1 301 339 3995 ojja mufuna ebisembayo wansi kambi basomere mu Lunyaanyimbe bigamba bwe biti torture, abductions, election leaking, rape, ongoing Kasese massacre, the 2016 Northern Uganda silent genocide, the 1986 to 2006 Mukura massacre, 1989 Kayunga killings, 2009 DRC Congo plunder and massacre ongoing in Kampala killings, November 2020. LGBT presentation and ongoing. Nebateka wansi, the Arch Biden administration put human rights and democracy at the center of US foreign policies in Uganda. Ke karango akakasookirwako kemba kubidde kankabatene kuwona mukale bulungi nnyo kabali mu nsi y'Amerika mwenda bana Uganda bali kankadde mu luzungu konna otukadde mu mululu gusembayo. Larry protest against US support for the Museveni dictatorship in Uganda. November 17th at 10 a.m. US time. The contact details, you can contact Madam Tina Mirembe on +724 419 6485, or you can contact Mr. Nsubuga Tony +1 301 339 93995. You'll get Mr. Tony Nsubuga. The themes: torture, abductions, election rigging, rapes, ongoing Kasese massacre, 2016 Northern Uganda silent genocide, the 1986 to 2006 Mukula massacre, 1989 Kayunga killings, 2009 DRC Congo plunder massacre, and the ongoing Kampala killings November 2020, and the list bisigadde byebyo tuba tugenze maaso ndowooza n'akalango kamu kokka then tutandike video entuufu eyatuleese munkwatire akaseera kaddakiika emu yokka tugende mu kalango kano nako tukabuuke tuleke tugende ku video eyatuleese mungamba olumundu waawo naye munnange obulango buno banno buyisaawo akalango kano k'abantu mwena baagala kutambula omwaka ogujja nga mwana ogenda mu ggwanga lya Canada. Akalango nakano kaakano the third annual gender-based violence on 2024 on 19th of November 2024
up to 1st December 2024, gender-based violence and intersectionality. Registration and consultation, contact the organizer of this seminar, which is going to take place in Toronto, Ontario, Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. For more information, please contact this number, which is on WhatsApp, +1647 929 0340 for more details. Ayabas kati kavudde kwanjula video entufu etandise. Kansooke mmale okukola okuterezaamu katono. Video gye nasembi okukola ku Sunday wabaddewo okusererako mu lulimi mu information gye nafulumizza ku nsonga eziri e South Africa wakati wa muganda waffe munankyukakyuka omukulu ali mawale ne muna NRM ayagala omuntu osaako obulabe gobayita Salongo Moses Kibombo. Omanyi wagamba nti lyokanga netunja ntulabe sisira bwesenkana emyoyo. Mu lulimi okuseerera nagambye nti ekifaananyi kye nabalaze kyabadde tekya Ali Mawale nembaga nti ate Moses Kibombo ayagala okutta Ali Mawale, so nemufunamu confusion, which is kibeerawo bulijjo kibeerawo. Ekyo kyo munansonyiwa ekyabaddewo. Kati njala soka mbalaga ebifaananyi ebiro bibiri tufune enjawulo tulyoke tute information egenda maaso. Ono mukulu gobayita Ali Mawale munankyukakyuka. Yoyo Ali Mawale munankyukakyuka omukulembeze wa National Platform yoyo ali South Africa. Kati ono ye mwami gobayita Salongo Moses Kibombo owa NRM ayagala omuntu osaako obulabe nkiddamu. Ono ye Salongo Moses Kibombo ayagala omuntu osaako obulabe ali mu ggwanga lya South Africa, omusajja owa NRM. Ndowooza ntereezezza bulungi. Kati aba NRM mwagenze ne musalamuka clip ka dakiika emu ne mukatambuza naye nze ndi musanyufu olw'ensonga nti biseera wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika muyambe ekkiriza. Speed video kwe yatambulidde ku mwasaliddemu akantu ako ne mukasaasaanya. Abantu bangi bagenze ne banoonya video yonna bwe natandise information ekwatagana South Africa. Good enough abantu balabe video bulungi nnyo. Kati mmwe ekigendera kyammwe kyabadde kyagga nti yakozemu ensobi bya nabisifali ng'amanya. Kati ate kyaffe kyatuyambye okuba nti information abantu bagenze kano kaddakiika emu. Sirooza ne mutasobola kukola information ya ddakiika emu. Katudde tunoonye video ennamba bwe yabadde. So kirungi ennyo nti anti information bagifunye ku video nebaze ne bagira bulungi nnyo era video bagitegere. Kati mwe kimutaategedde kirabaga nti abasajja ba NRM mulooleza kumpi nnyo mu katuli ka mpiso. Okola ekintu gwe nolowooza nti kigenda kuswaza muntu naye ng'ate kiyambye muyambe kuba abantu bazzeeyo okumanya video eno ke mwasazemu akaddakiika emu gye kadde katandikira gyonna wabaddeyo ki. Good enough mwakasaasanyiza ku speed ya waggulu nnyo bali mu South Africa. Kyatwalidde abantu okuddayo okulaba video eno balabe mukulu yadde era abasinga obungi bagenze okumala okulaba video bategedde nti oke waddewo okuseera mu lulumi nenjogera amannya amakyamu ku kifaananyi ekikyamu. Kati ndowooza mwategedde buli information yatambudde era yakakoze gwe watuyambeko buyambi information okutambula awo sigenda kulwawo. Kangende mu maaso ku speed eyayiri kuba tulina obudde butono nnyo. Kati mukulu bwe nali nkola search ku mukulu wona bagamba ayina ebintu bingi nnyo naye nga njagala kutandikira ku bino wammanga kuba nabagambe na information nyingi. Ebyamaloboozi gali gonna agaaliyo mwagawulira bulungi nnyo mukulu ono. Kansooke malina okukola clarification one. Mazze ku social media kuno emyaka kigenda kuwera nga ndi active nkola video kigenda kuwera 5+. Njagala notera video yonna nga njogera ku activity zonna oba ku mulimu gwonna bannayuganda abagenda okukuba ekyeyo mu nsi zaabwe gye bali nga nali nvudde eno njogera emirimu gye bakola. Sijogerangako kebere wano wantudde sikikolangako kubanga nganze omusajja omuganda munnayuganda manyi nti bw'ogenda e Bulaaya oba ogenze kulaaya era manyi nti ekibeera e Bulaaya kisigalawa Bulaaya. Gwe tulaba abantu abaddeyo okwesiriwaza n'atandika okunyumya emboozi z'oku kyeyo gye yali ali ag'amagezi gaba matono era oyo tomuteresanga kyamakyo. Omuntu bw'agenda e Bulaaya ng'abuuse Uganda ng'agenze kunoonya ssente aba agenze kukozesa mutwe gwe azironga azitasse muntu tatusiza bulabe ku muntu buli muntu yamanyi engeri yafunamu ensimbi ng'ali ku kyeyo ebweru w'eggwanga.
Yensonga lwaki nti nze sisobola kwogera kintu kyonna manye ebintu bingi nnyo abantu bakola mu nsi y'okufuna ssente bannayuganda but sisobola kikola kubanga nkimanyi kitwala obudde n'amagezi buli muntu okuyingiza ssente ku kyeyo gyali ku kyeyo si wangu. Kino lwaki nkyogedde South Africa bwe mwasaze ka video yako ne mukazanya nga misfire nza amanya nafunye mixed reaction ya maanyi nnyo nentegera bingi nnyo naye ate ng'omuntu aludde mu struggle ng'aludde mu bintu by'okwogera bino singa yabadde muntu mulala yafunye mixed reaction information ekwate South Africa dasobola okujja n'abyasa byonna naye nganze omuntu amanyi sisobola naye nategedde bingi nnyo biri South Africa which I'm less concerned about all the economic activities ezigenda mu South Africa. Buli muntu yereta muntu mukulu yamanyi ge yafuna mu sente. For that I'm very sorry. Era bwe nakoze video eri ku Sunday nagikola nkonde minga ekikolwa ekya Munnayuganda okola Munnayuganda munne okomotta. That is it. That was my main objective. Socio-economic activities ezigenda massive between those two people or other people in South Africa. No. Nchiddamu sikwatagana na kintu kyonna kikwatagana ku byanfuna by'abantu abali bwe wa Uganda oba afunye atya ssente nno. Ekigendwa kyange ekikulu kyabadde kwalabisa muntu ono eyabadde yeeweredde Munnayuganda munno mutta kubanga sikulagana na kutta naddala ng'otta Munnayuganda munno sikulagana nakyo era ye main interest yange yakibadde mu sosi buvuyo gye mulimu emirimu gye mukola nno ebyo sigiri kuba seetaaga gimanya muntegedde bulungi nnyo. Nchiddamu buli economic activity yonna egenda maaso mu diaspora geri mu Bannayuganda, I'm less concerned about those economic activities. My main object was to condemn the act of any Ugandan who wishes to kill his or her fellow Ugandan abroad. Kyekabadde kigendera kyange so sibirala gyonna yensonga lwaki nakoze video eyo era malobozi ge natadde nembalagana ekifaananyi gegano wano wammanga kanga baddemu dakiika emu tugende mu maaso mwagawulidde bulungi nnyo. Hello, my brother. Yeah. You can't go out of the country. That's what I'm gonna tell you. Okay. And there is nowhere in this South Africa where he can hide, and I can't get him for you. I understand. Trust my words. I do understand. Do you know Mandla in Mamelodi? I'm not sure about that. They will tell you about him. He knows me very well. There is nowhere. Awe gamba dama lwozi kidabadde nzanya ngamba tegeeza nadde saagala butemu bwonna. Kati mwambuuziza ku bintu bye mwangambye nkoleko search. Omwami ono yaani? Kubanga na information na nyingi. One, omukulu gwe twogerako yono Moses Kibombo eyewerera chairman wa National Platform omukulembeze wa National Platform mu ggwanga erya South Africa yesaalo go Moses Kibombo omusajja wa NRM gwe njagala okwogerako eddakiika 2 tuoka tusimbula video eyatulese. Alright, mwangambye nnoonye ebintu bino wammanga. Moses Kibombo omusajja wa NRM ayagala okutta muganda ffe w'enkyukakyuka kwe tuyita mukulu Ali Mawale. Omwami ono Moses Kibombo azaalibwa ku kyalo mumpulya bulungi nnyo. Azaalibwa ku kyalo bakiyita Kabiswa Lugazi Kalungu. Taata we ye mugenzi Badru Sentongo. Badru Sentongo ono yali muvuzi wa trailer zino zikululana era yomu ku bantu abasooka okuvuga trailer olukululana mu bitundu by'Erwengo. Era omwami ono kitawo ono omusajja Moses Sentongo era naye nga bw'oli ebiga by'ono omuvubuka byakozesa okutiisatiisa n'okutta. Omwami ono mirimu gye yakolanga egy'okuvuga trailer era mwe yakonda omu ku batuuze mu bitundu by'Erwengo eyo n'amutta. Bw'amala omutta n'amuziika n'abulako amabulire ne bagezaako n'okunoonya n'abula.
era mu byafaayo omusajja ono okuva yakoona omusajja ono abuza omulambo gwe era kitaawe w'omusajja ono Moses Salomo Kibombo teyaddamu kufuna mirembe n'atuuka okwavuwala n'okufa nga n'enswera zimunyokako so ne kitaawe naye bw'atyo gwe mutima gwalina naye ogw'obutemu. Tugenze ku mukulu ono. Jjajjaawe amuzaala omusajja yali omugenzi lule era nga naye weekalungu. Mukulu Moses Kibombo nga tonnajja Kampala wasooka kubeera Masaka gye wakulira. Wabeerako ko e Masaka ng'oli mu kibiina eky'abavuzi ba taxi ekya Yutoda ng'oli mukulembeze. Mwe mukolera effujjo okukuba n'okukyambwa bannansi mu kibinja kiwali okulira ekya Yutoda. Wavaayo nga mumaze okutta omuntu mulamba gwe kennyini ng'okulembeddemu ekibinja ekyatta omuvubuka e Masaka ne mumutta. Bwe mmala omutta n'obinyika mu nsuwa n'odduka e Masaka n'oyingira ekibuga Kampala. Bw'ova e Kampala n'odduka n'oyolekera eggwanga lya South Africa gye watuuka n'obeerayo bulungi nakati. N'omusango guno gwe wakola okutta omuntu ng'okyali Masaka okyali mu taxi nagwo teguvundanga fayiro namba ekyaliyo. Kati bw'owuliriza ebigambo by'omwana oyo byayogera ku ssimu ku maloboozi gano ne history gwalira okuva kuba mwansabye nnoonyereza history we mumunoonyeza mubawadde y'oyo. Kitaawe naye yaleka atusa atugumudde omuntu nga tanagenda Kaganga. Ye kennyini okuva e Masaka yaleka atuseyo omuntu mu kibinja kyabwe kya Yutoda n'agenda e Kampala. Tasobola genda Masaka misana oba okgenda n'eyimiriza paaka ya taxi ye Masaka n'abeewadira 30 seconds basobola omulya yo gwe bayita Moses Kibombo. Kati ndowooza kambazanyire na kano kadakiika emu munansonyi kuba mbadde njala bawa information eyo abadde bantumye obulungi nnyo okunoonyereza ku mwami. Bagamba nze kasitompa omuntu ng'akyankalanya enkulaakulana oba okutta omuntu nsobola okukola investigation zange. Okudduka e South Africa omwami ono era yaleka akoze bikolobero bingi nnyo n'okujja okuyita okugenda mu NRM nga mumanyi nti NRM mujjuddemu abafere abakozi b'ebikolobero yensonga lwaki era muwagizi wa NRM. Ebyo byonna byabaga bisigadde byonna byakola abikola bibyo ku lwenga omuntu naye nze ekigendera kyange kyanyigiza mu nsonga zino kuwala kutta muntu ate nga wakyukakyuka. So abayina ebizibu byabwe ng'abantu am less concerned ekyange kyakutta muntu kuba sikkiriziganya na kutta muntu mukitegedde bulungi nnyo. Eno emu ku voice note endala ezirumiriza omwami oyo. Kibombo nkwise emirundi emeka. Kibombo bannange balabisiza bannayuganda ab'e Pretoria ab'e South Africa bannange mbadde mudde okumpuliza nze Isima yabeera ng'esantoni awo gwe baasiba maze ebbanga nga navayo mu kkomera nvuddeyo nenjawa ne Uganda mwenna mukimanyi nakwata benzi yange eyo South Africa nengikwata nenjiwa omwana oyo Kibombo nagintundira nga ndi mu kkomera nandimba nti sente zange jazimpa olw'obuyaye bwe olw'obukujjukujju sente zange naagano zimpa naziryaza amaanya nambuzaabuza bwe yambuzaabuza nensirika kakati mbadde ndi awo ku mitimagano nga muwuli ali ku mitimagano yewaana nga bwali musajja wa Muhoozi musajja waani ate bwamala bwagamba nti Muhoozi atta abantu mu gavumenti ya Museveni etta abantu nti Museveni Muhoozi awa abantu obutwa yewaana ate nga bwalina amaanyi ne Uganda era atiisatiisa abantu tajja kukwatibwako Uganda. Kibombo naye nze nkulayira nkulinze jangu kuwa ne Uganda tujja kulaba ani asinga amaanyi sigenda kuleka nga tompadde sente zange nze nkulayira zinumako ekintu kimu nti wazirya nga ndi mu kkomera ate n'omanya nti emmotoka yansibya naye nkwesiga ng'omuntu gwe najja ewaffe Masaka n'otuukira ewange nenkulabirira nekuwa ofiisi nekuwa emmotoka gy'obanga oweevugako bwamala nonneerabira sitiino ze nasigala nga nkyakujjuka nga muganda wange najja e Masaka ng'ozizaayo n'emisango nembeera naawe ng'e Masaka akozeeyo ki? Wuliriza nnyo ng'e Masaka akozeeyo ki?
kankaze katono nnyo aba enali wa South Africa kwe muri mutambuze video nga mwatambuzizza eri njagala mutambuze video nga mwatambuzizza eri omanyi bwe njogera nengeruze mugati musajja wandikole ekintu okulumya ndowooza kanga muyambe kkiriza just a slip of tongue ne amanya nigagenda ku kifaananyi mwakasazi mu katambula nnyo ne kagenda viral nekyanyambye abantu okuddayo okunoonya video ogiraba bagirabye mwebale nnyo mubale njagala ne video mugisale mugitambuze kankadde muno katono nnyo ekimuntu wazirya ndi mu kkomera ate n'omanya nti emmotoka yansibya nenkweseka ng'omuntu gwe najja ewaffe Masaka n'otuukira ewange nenkulabirira nekuwa woofiisi nekuwa emmotoka gy'obanga oweevugako bwamala nonneerabira still nze nasigala nga nkyakujjuka nga muganda wange najja e Masaka ng'ozizzaayo n'emisango nembeera naawe nekweseka ng'omuntu nenkwata emmotoka yange nenjikuwa nga nkitunda wakizibu nga ndi mu kkomera nonnimbalimba oba ninga muntu wange mumanyi mwesiba wange wa ku kyalo twakola fembi nkwadde emmotoka yange ogitunze sente zange oziridde oganya ozimpa nenkwesiriikirira nekuluna onvuddeyo sigenda kumala budde kwona omwami mbadde nadde njala kutereezaamu kemwasazemu kali akatono just olulimi okuseramu nenjogera ekifaananyi nkiteeka mu linnya ekyamu mukemwatambuza mwanyi nakano neno video mugitambuze bulungi nnyo bambi etuuke ku buli muntu yina gwe mwali musindikidde ku ssaani nga mwagi musindi mwanguwe bulungi nnyo mbagambe nayingidde mu kintu kino olw'okugezaako okwagala okutemula omuntu nina obulumi e South Africa baganda baffe bangi bafudde okulina omulangira Globe enfa gye bafamu tetwagitegeera so si mitawaana gyammwe mivuyo gyammwe gye mulina mu byenfuna no eyo sigendayo kubanga nange ndi ku kyeyo manya abantu bafuna ssente that is it era temuli mpulira nga njogere mu ggwanga gundi bakola mulimu gundi oba egindi bakola mulimu gundi no ekyo sisobola kikola muwulidde bulungi nnyo formation yange mala gikolako search mwatuma ngende noonyereze ono gyasibuka biki ebiriyo ensonga lwaki sitaddemu mama are less concerned about these issues ensonga lwaki sitaddemu baganda be but less concerned about these issues ngenze ku ye jjajjaawe taata omusango yakola nono omusango yakola buli kimu nekibawa history awo enkomye simuzaako ngalo gezaako temule alimawale ebisigadde bijja kwereeta byokka gwe kuvuddeko be South Africa mbatumiddeko mungambire ba NRM nakano bakatambuze bulungi ngwe batambuziza kali just a mere slip of tongue eyerinnya mu kifaananyi nakano mukatambuze mwenamba batumiddeko be South Africa I salute you mwebale kati tugenda tutandike speed wano tugenda ku speed ya yiriri tutandise tutya olwengenda kwogera ku mugenzi Idi Amin Dada family njagala etule wano ne bana b'enfuzi mutule wano nenjala so kuyita mu kigwero ky'amawulire wano tutu obudde tugenda kukozesa butono 1 kanso kenda be Katumba amalo botuse Katumba amala ejaba ko jotusa kengalo atukimanyi government yamwe erimbwavu obwekike kya wagulu munoonya nsimbi na butemu mugende ku baba na Uganda kisokera ddala mwamuloza bana Uganda obutafuna information na kwetegereza ababeera basiru si basiru just munoonya butemu mugende okufuna sente Jabufuddeoko Jeno Kahindo tafiri yagamba nti ebintu bya number plate bimanyiiko. Yagamba ebintu bya number plate bimanyiiko. Which is okay. Naye njala soka kutegeeza bana Uganda. Mu nsi ezikulakulanye. Ngera zikuzi. Bate ko bawe ensonga lwaki bakyusiza number plate era lwaki bakikola. Mujjukira nti Museveni ali mu kutya. Ngenda wa. Naye njala soka babuuza. Twawulira koko jimuhwezi nga yagala okutandika okuteeka device tracking emmotoka z'abana Uganda bonna. Eyo mission nesirikiraawo. Ng'ekigendera kye mwagala ku tracking buli muna Uganda yenna wali mu muteeketeeke mu tracking. Naye nze mbuuza. Eno kano ke mwatadde ku number plate empya. Tekabenga ke kamu ku device njagala soka kubuuza. Kano tekabenga ke kamu ku tracking device mwatadde mu number plate zinempya. Kana ka black kano. I'm just asking. Bekaba sikiko. Then it's good. Ne bomba mwakozesezza ebintu nga bino okugezaako okukozesa information ya mwe mwagala. Then kiba kikyamu nnyo.
kati katugende ku ntandikwa y'ekintu kino zino ze number plate abaluganda bakola emekwano bwe bafulumiza eziri digital zizo ezo number plate mbwe eziri digital empye zafulumye naye njagala babuuza bano bagayi baawula ekigambo kye bayita digital ne design change of design katumbo amala njagala okulira abantu enjawulo wakati wa digital ne okukyusa mu ndabika ya number plate kyetuyita change of design. There is a difference between digital and changing of the design. Zino ze number plate enkadde zibaddewo. Wait a minute. Zino ze number plate enkadde zibaddewo. Zizo number plate enkadde zibaddewo ezo ze number plate enkadde zibawoddewo kambongere nda zeze zibaddewo number plate enkadde. Zeze zibaddewo number plate enkadde. Ezo nyini ezo. Kati njaga omumazo zira bulungi nnyo. Njagala ombuulire njawulo ki eri wakati wa number plate ezenkadde na zino. Namba kyeriwo wakati wa number plate enkadde n'empya. Njawulo kyeri, what's the difference between the digital number plates and the ordinary number plate? There is no difference. Just a mere design. Okukyusa bukyusaamu ennyukuta. That's the difference gye mukozi gye muyita digital. First and foremost, Kemba reasoning. But what we mu digital world buli kintu kikyuka kiva mu mmale nekigenda mu kina kigenda mu digital. Ekisokera dda mu Uganda tetulina GPS system yaffe tekola. Kyekisokera ddala. Mu Uganda tetunnafuna kyetuyita location finding. Kyetuyita location kufinding a location. Kubanga tetulina satellite. Nti GPS era weekoma wetatuuka. Kati njala soka kubuuza bwembanga mu Uganda tulina address nga zikoma address zikoma Kololo Muyenga mpozi ne Nakasero zikoma Kololo Muyenga ne Nakasero tukoma okufuna address kyetuyita nti amanya go gwani ntenze gundi ne bamanya wosula na buli kimu kikwatako kikoma Kololo Muyenga na Kololo Muyenga na wa Kololo Muyenga uwe walala Kololo Muyenga uwe walala nenna Kasero ndowooza zizi uwe address wezikola ewasigade mu Uganda tulina address. We don't have address. Kyemwandibadde musooka okukola nga mwagala oteeka ebintu bina bigende digital. One, mwandibadde musooka ne mufuna ne mupangiisa ekibanja ku satellite nga mukozesa satellite ya America oba yeeyese gibaliraanye ne mukwatagana ne Ministry of Internal Affairs ne mutandika okukwatagana ne local governments omuli Kampala State Councils n'ebyobina byokwenda ne mutandika okwalocatinga addresses ku buli poloti y'ettaka eri mu Uganda. Ku buli poloti y'ettaka eri mu Uganda n'ennyumba y'omuntu ng'eriko address oba ekutte mu lubinabina naye ng'eriko kye tuyita address. Kiki ekiyigasa omusi kiki ekiyamba ku address nti one mufulumiza digital number plates which is good. Naye enamba plate yeno nyiri motoka eno wankona ngenda mujjawa. Address yeri ludda wangenda mujjawa bwanga nkonye. Ngenda mujjawa. Munsazi kulaakulanye. Omuntu wabanga ina national identification card, aina bank account, aina driving permit, aina motoka. Kati mu byonna ebyo bye bikwa identifying. Okitegera era buli kimu kisobola okutuusa poliisi nawe byokwerinda mu kifo wooli within just an hour. Bank account, national identification, passport oba driving permit esobola okutuusa omuntu yenna abyokwerinda mu makaago ku address within 1 hour oba 30 minutes nga batuusewo dda. Kubanga address endaga muntu beto soma woli wosula ne woberawe mu Uganda tekiyo. Number plate ye motoka monsezi kulaakulanye ne bwonkola ne bwonkuba mazzi just emia kufuna kifana kya number bweka papa nga kiraga police ngekwata iPad oba laptop nga baje UBS ebicho ngereta
ono Lumbuye yazalibwa ati asula kwa address gundi polisi ngeteka kwa address bwe papa olutuka wabuuza ono mwami wadde gundi ndiwe wano ali ludda wanti wuno wazizo omusango ABCD nga bakwata nga batwala naye mukoze number plate zino tezina njawulo nankadde okitegeera kati bwaki mwagala okufuna sente mu kintu ekitayina added advantage bwaki mwagala okufuna sente mu kintu ekitayina added advantage mwakyusiza just design not digital buli muntu asobola okufuna number plate eno naye bwankona n'akola ekikolobero ku muntu musobola okufuna omuntu nanyini number plate eno Jeno Katumba wamwana wa transport nesecurity kuba kuno mmwe semwa kwebali iso kweri Museveni kwoli sale kwoli mwenna kwembulimba buuza omuntu number plate y'emoto kerwe mukona asobola mufuna kubanga mulakinga common sense temusobola kukola bintu mwagala kubba bubbi mwenja basomesa mpaka nga bantu tetanda wali okunzika mujja kutegeera muli mukulya nsimbi a mere just changing design of the number plate mwagifudde digital nenga if you ask them what's the difference between the old number plates and the number the one difference kubanga tizina kizigenda kuongerako omusajja wa boda kona naagenda togenda musingana omusajja motoka akukona naagenda togenda musingana kubanga temanyi mugaso kibayita number plate manyi mugaso gwayo the moment number plate bera ku motoka setaaga kunonya gwani nfuna mufunyi number plate n'integrate ne number yakakolege Sudan asula wano mwebe segundi ku kyalo gundi mu kyalo ye gundi yazalibwa gundi byonna nimifuna ku number plate yuna nga seta zegen mwe baada kansoke mbagambira kino tugenda mpola mubalete mukimanyi kanti bagamba olwalero ntira okunyumya n'abantu bangi nnyo ba historians abamanyi gyenvudde w'eggwanga lino nakubulira this and this but nafunye kasitoli nga kali fane kansoke nkapabuli oli yaŋŋambye nti Museveni and his group they're not supposed to be in Uganda. First and foremost they're refugees ekyo nga nkimanyi nangamba guess what namugamba yes let me guess nangamba these people they didn't manage to convince people to vote them into power. They had to use gun power to come in power. And guess what? Yes, nangamba no. Bwebajja ne mundu okuwangula. Tebayina kintu kye bagenda kutandikirako and they were not sure nti basobola okutuuka where they are right now. No. Kubanga bo baali babbi. These were thieves abatamanyi duration gye bagenda kumalako. In fact Museveni yali kimetasobola kumalako wadde emyaka 5 ku bukulembeze. Museveni kwoli kuno jo kiwandike mpapula za mole wokiwakanya ne bakayido tafire kabere babani bamaba mwali mukimati musobola kumalako emyaka kajibe 5 mwali temukimanyi kubanga you had nothing nga temulina kye mumanyi temumanyi system temulina nga buli kimu temukimanyi muri green era mwakola ne pate emyaka 10 ejasooka mwakola pate okuba nti mbadde buyinza for 10 years mwali temukisuubira teri bandit yasuubira kubeera ku mazzi mpaka nga polisi namukwata. You had no idea about the administration. Buli kimu nga temukimba. That's why mwakozesa banda Uganda ne mumalo bakosa ne mbatta. The likes of Semogerere, the likes of Manja Kanji, the Wakapabulo, bani bole mwagenda mutanga mwa assassinating nga mazo funa ka experience akatono tono. Mwakola celebrations after myaka 10 mwavune mukirana mukakuba mwite muri sure nti musobola kubera mbuize myaka 5. Echachuwakanya Museveni kuoli kuno. Janet kuoli kuno. Kayindo tafire kuoli kuno. Ama babazi kuoli kuno. Salimu Salini kenyini kuoli kuno mwena kwemuli. Ne security agents namwe kwemuli kuno. Museveni and his group they were not sure that they can lead that country for 5 years after 1986 because they knew nothing about leadership. They knew that they used guns to take over power. Ngatebalina kimamanyi. Just nakati webali. That's why bakozesa okuwamba okutta ensimbi to bribe. Okozesa propaganda, blackmail, divide and rule to reach where they are right now. Kubanga tebalina capacity. Tebalina. Tuvudde wao. Katumba amala nkumaliriza naawe n'obubbi wammwe. Tukyali eno.
Kati njala tusooke tugende wano. Okumanya bano abantu balina kye balina. Era nga bali ba mafia babbi. Nawo begiri bakimanyi. Kati njala tugende wano. Betuva ndaza mole manajaga bakulokutana bobo de dabute bumala. 1. Nzize mbagamba nti mozukuke mujje amaaso ku diversions. By the way, kana mukasale mukampere bantu bano. Muganda ange kaye wisdom wonna woli kano bakakuwe. Ngenda kukusaba obango oyagala enkyukakyuka nga bw'ogamba. Va mu diversion. Ekintu ky'olimu ne senkima bakiyita pure diversion. Tewali nsibuko ya lutalo lwammwe mwayagadde tutya ku social media kubuzaabuza ba tewali nsibuko ya lutalo lwammwe bwe oyagala enkyukakyuka va mu lutalo kuba terwongera ku ggwanga terina kyerwongerako. Ngenda kukusaba olutalo luveemu kubanga ludivertinga abantu. We are trying to put or to pave a way okukola ekkubo okuzza abantu kumulamu okulowooza ku ggwanga lyabwe. Tubajje wali mwali balowooza nti kuvuma buvumi na kuwemula. No! Kaye wisdom ne muganda wali senkima molekerawo diversion. Olutalo mulazdo ku social media terulina luli baseless terulina mulamwa. Bobo yagala eggwanga lyo nga toli mu diversion olutalo lukomyawo toddamu nagenda ku TV ng'oyogera ku senkima nga mwevuma tekinda kye kigasa kikyongera ku ggwanga. Tugeza kukyusa social media kujijja bintu by'okuwemula okuvuma n'okwogera stories zitakwatagana. People are suffering. Umadi bali mwogera national matters muli bintu byakuwemula. No! This is a national matter. Muvemu kubuzaabuza otawuli baseless. Muganda ekaye wisdom. It's the first time for me to mention your name. Nkusaba muleke kubuzaabuza bantu. Bobo yagala enkyukakyuka sizify otawuli venamu. Volume eri wansi tereze essimu yo. Wagamba nti volume eri wansi tereze essimu yo kino nkiddamu. Kaye wisdom kano bakakuwe muganda wange obanga oyogera nkyukakyunga wera nkyukakyunga bw'ogyogera. Sizifaya ku lutalo luli baseless terulina ntandikwa na nkomerero. Tugezaako kuteeka abantu mulamwa kulwanirira ggwanga lyabwe so si ntalo. Social media twagala jijja abantu bagirabira bintu by'okuwemula, okuvuma, okweyambula, okwogera bisitoli bitakwatagana. Bw'obanga oyagala enkyukakyuka sizifaya ku lutalo olwo. Kuba terulina amakulu tenegye lututwala. Lutwala attention y'abantu ku bizibu biri mu ggwanga. So muganda nkano kakusebesa sikwogerangako leero nkusabye. Sizifaya bw'ogenda mu maaso n'olutalo olwo nzo manyi nze kasita nkuwoninga n'ogaana saagala kuyingira nnyo omuntu neze nkusebuse please sizifaya. Olutalo luli baseless lugeza ku kudiverting abantu. There are so many Ugandans who are suffering mu detention centers or torture chambers. Kidnaps are still going on. Malwaliro teri malwaliro teri madagala. Enseri vice versa. Abantu bali mu kufa buli kimu bocha amasomero. Muogere ku national issues mumbase muzina eyayo asirise teyejjusa mu confusing abantu. You are confusing people the same time ogamba nti atoli wankyukakyuka the same time zatoku otekawo entalo differences ate ezijja abantu ku mulamwa. Okitegera muganda nze nkusaba busabi otoli baseless muleke kujja abantu ku mulamwa. Wawo nfuddewo kati ngenze ku nsonga endala. Mwenaba na Uganda ngina basaba ekigambo kimu musigale ku mulamwa. Ensonga esookera ddala ndaba Museveni gy'atwala eggwanga lino ate nga nsiba kibagamba ye waali agala. 1. Omugenzi Idi Amin Dada yagoba abayindi n'ekigendererwa. 1. Museveni togeza n'okola ensobi mu bbanga ly'osigazize ly'essimanyi balyenkana litya n'ovaayo ne weebajjagala oba n'oyayuuya nti ogenda kukkiriza eggwanga ly'abayindi okufuuka eggwanga mu Uganda. Wakola ensobi okukkiriza oteeka eri abanyarwanda mu constitution ya Uganda. It was a mistake in the 1995 constitution. Don't make any second attempt to allow Indians to be part of the tribes in Uganda. It's a huge mistake. India or Indians, they have their own country.
which is known as an incredible India, and it's for Indians only, strictly for Indians only. So whoever doesn't feel safe and proud where he is in Uganda right now, he should pack all his luggages and go back to India, because India is for Indians only. So please, all Indian community in Uganda, if you are not safe where you are and what you have, better pack off each and everything you have, go back to India. Uganda is for Ugandans. Chidam. Nalike India, manyebiri India, India yaba Indi. Omugwira tasobola kule wadde ekijiko ky'ettaka. India yaba Indi. And India is bigger than Uganda. In fact, India kubisamu Uganda emirundi 10 mu bunene. So ensi ya mwekyali nene akaffe katono nyate kakyali virgin. Mutulekera akakiika kafa kali virgin mugende ku nsi ya mwe yawukuuka. Temutumanyira mutujeka akajanja. Abasajja bano bagambibwe bati. Abayindi abawangale mu Uganda baagala government y'omupembe Yoseri bahabula otabasira ontano wakale jensete ndozezele sanga bisibe ebatongoze ngeri mu kugwanga akakola Uganda kibayambe okutusibwako buweereza ki obatusibwako? Aren't you getting services? Aren't you not doing businesses? Aren't you safe where you are? Tugenze maaso mu ngeri ez'enjawulo. Abayindi era baagala gavumenti ewere amawanga gonna agali mu ggwanga Uganda kisobozese bannansi okukolaganira awamu. Okay, no problem. So, Indians in Uganda, do you really associate with Ugandans and you agree, or do you believe in intermarriage? No. So, if you can't allow your sons and daughters to integrate with other Ugandans, so for you, you're purporting that they should abolish all the tribes so that we become one Uganda. But for you, you don't allow any Uganda to integrate or to mingle with your people. So who is fooling who? Anyasiru wazani. Omuyindi omuwala omuyindi tayagala kuwasa tayagala munna Uganda amukwane kuba muberera yite bakikiriza. N'omuyindi omusajja tayagala kuwasa muyindi mwana munna Uganda. Kati mwagala mwegattira mu ki? Mwegattira mu. Temusobola ku associating ne bana Uganda. Temubakiriza to integrate what to mingle with. Kati ogamba otyambo agala bajja omawanga gonna. Since that is the stupidity of the high order. Amawanga 62 tribes is very fena tufuka bana Uganda. Yes, it's a good idea. For you, it's a good idea. But that is the stupidity of the highest order. It needs a referendum, first and foremost. Secondly, who is asking for referendum? And the Indian who is not even recognized in Uganda as one of the tribes? You are doing this on behalf of your Museveni, the boss whom you are serving, because he has his own plans against Ugandans. We know that. But Museveni has remained with the little time in you. Asigaziza akasera katono nnyo. Kati gongamba otya osinzidde lije mulira biliyani otandika okwo bajjagala okusegundi okuseka babu okuloota ng'otambula ng'ogamba simanyi amawanga gonna bagajja gwe kamba somere kano tugende mu maaso. Bajja wamanga gonna bano kibasobozese okubanga nabo bakola ki babeera nga bannayuganda abalala. Era muno baagala ennimi zonna ezoogerebwa mu Uganda. Wulira nti ennimi zonna ezoogerebwa mu Uganda ziwerebwe bonnambiro. Gavumenti enoonye olulimi lumu olugenda okukozesebwa mu ggwanga erya Uganda.
Mulambo gubuse ku gali gudduka gutandika okubira eyagutte essimu nti owaaye wanzita nkusange ludda wakati bakulu ya Museveni wayagalidde ku nsi wamugulu olinayo mansion gwe ennimi zaffe zonna mubazijjewo Museveni alole olulimi lumu ffenna ne twogera mulambo gudduse ku gali bagutwala guziika gukubira yagutta nti waaye nkusange waguwanzita tumale okwogerawo ebyembi bisesa kati mukulu bayindi ensonga lwaki omugenzi Idi Amin Dada yabagoba mufokasinga nnyo ku nsimbi dhani ebintu ebira begattira wamu abantu mufokasinga nnyo ku nsimbi dhani ebintu begattira wamu abantu okitegeera kati mumwerowoozaako. By the way, for God's sake, buli mbwa yandibadde gyeyina okubeera. Because I was once in India, I know India as a country. I was in Bangalore, Karnataka. I know how Indians behave, and India is for Indians only, not for any other foreigner. Even the blacks blacks are mistreated in India. You can't even purchase a piece of land in India because land is for Indians strictly so. How dare you start uttering such nonsense and abusive statement that you want to become part of the tribes in Uganda and other tribes must be abolished and we create only one language. What about other language? Other languages. Muzeke ngalabiza mwe. Bino zo planiza Museveni. Sigenda balu wako. Wabula mugende mpola mabulira. Awutuvuddewo information nanyingi nesagala giyita mu yonna. Katugireke waawo. Kati awutuvuddewo tugenze. Konsonga endala. Alright. Mwenna abadde mu kuziika omugenzi Dr. Abra Kingi mukuliko bali muwerekerako omusajja ebyafaayo newakubadde Museveni yamufudde wa bigere ebyadde mu kusamwa bitegedde mukama mumuze mirembe kuba yabadde entandikwa ate yabadde enkomerero yo. Wala njo tumira nnyo ku mwanyina yawadde speech yayogedde mu jumwalabye maama oli omukakadde mu nsi yonna abantu abasinga obungi mune batyo okwogera nenda kulidde njogerayo ng'olina ennyike ku mutima olina obunyiivu ku mutima ng'okyo bwogera naye wabwogedde olwo olina kyewaleseeyo naye ensi bwetyo tugiyita mu buyisi naye wayogedde ekikuli ku mutima. Ne mu byonna Museveni yeefuza omulambo guno ne abadde balina okusuza oba okukuma olumbe bakuyita batya okuwugiriza omugenzi mu kiro ekyali kisembayo mu bulamu bwe ku nsi babakanzi ne babagana n'okukogana n'okwogerako byobufuzi. N'olulumbe nga bwe wabadde ekiro mu maka g'omugenzi ga kitaawe baganye ebote bonna bwadde mukalu baganye wadde okwogera ku byobufuzi abantu babadde nga bana bataano bonna abantu babagana okujja kulumba ekiro. Yensonga lwaki eyabadde Ssekamo w'omukolo yagambye tewali byabufuzi okutuusa mwanyina wa Kingi bwe yamize ppini n'agamba nedda olwadde olumbe baganye abantu babatiisizza ndooza mulaba mayinza byange mbawo n'obujulizi saagala mugende omusajja atwa information teriko obujulizi olwadde olumbe lwa Dr. Kingi ekirewa ku kiro ekyasembye mu bulamu bwe baganye abantu okujja abantu babatiisizza okujja mu lumbe tebagala kulya byabufuzi simanyi story kibuubo obutebe bukalu kyekiro kikyali kisembayo mu bulamu bye bakoze gavumenti byakoze okutiisa abantu era kyova olaba nti ne mu lumbe lwennyini ne mu kuziika kwennyini baganye mbu teboogera byabufuzi antiru mwanyina we yagambye ekimala akamanyiro kasusse najja ye mundu n'agamba nedda tuteekeddwa okwogerera obufuzi oluno olwadde olumbe mu kiro omugenzi kyeyasembye okubeera mu maka ga kitaawe weeru olumbe. Sigenda kwogera bingi okujjako okugamba mulwanyi munnaffe mukama akuumuza mirembe naye basomeseza system Museveni akutta n'ayingira mu famire n'aginyiga ebitooliro n'agana n'omuntu w'okwogera n'asala buli kimu ekinaakolebwa oyo gwe bayita Museveni. Naye time egenda kujja time ntono nnyo. In fact ku bya time kantandikire wano
Mukulu Kisaavuga Salimu Saleko line muhozi ne Janet kansule ne Museveni ku muri kavudde kwanjula kate katandise kantegeze gwanga mwandira bako Yoseri tibahabulwa lutabaisiro mutanu wa kale kinsere mezeze sanga bisibe aina kabuyonje etambula nakuma kemberenga kali bulletproof ngatandise okendeza ko ntambula ino okulabikako mu bantu mwandi mulaba nga akikoze ngayinza okuba wabbalirwe okulabikako ensonga bogimanyi agimanyi ekyo mukiteeka awo ekirala Yoseri kantegeze gwanga ogenda kyusa abibyo kwendawo byonna bonna security decisions ogenda gikyusa ensonga ogimanyi lwaki ogenda gikyusa sigenda jogera era ne the daily drinking general nawe kimanyi ogenda kukyusa security details oba okwongerako ku bakuumi bakuliko ensonga ogimanyi Kisaavuga oba oli ggulu oba oli kapeeka oba oli eno galunga fese tumanyi nawe ogenda kyusa security details ensonga mugimanyi sijja nabagamba wuli agamu sikyagabawa mu ensonga mugimanyi naye njera baga nti ekirya tabala kyekirya nasigadde waka Yoseri watta abantu watta e Burundi watta mu kulembeze e Rwanda natta mu kulembeze South Sudan natta mu kulembeze e Congo natta mu kulembeze mwana mulenzi okola naye gwe tolowooza nti ffe tukononya feka ebisigadde nze mbiwadde abantu sijja kugenda nti details naye nze nkubuulidde ogenda gikyusa security details ogenda gikyusa naye ng'ekikugoba kyonna kirina n'ebirevu ate kirina n'ekiwala ate wano wakati kirina ebirevu ekikugoba no problem era ne hours onobanga ova entebe ng'onna gy'olaga kijja twalanga wakati wa 3 to 4 hours ng'osibye abantu nga n'obigere tomukkiriza kutambula sina kindi n'okusooka ng'okusindika emmotoka ziyitewo nga toliimu ate oluvannyuma ogire mu mmotoka obutategereka oba okubanga wayiseewo dda mu mmotoka etaliiko wadde abakuumi just mulimu n'abakuumi nga basatu mu kamotoka n'osooka n'ogenda kati zino security ziba just kubuzaabuza naye nga wayiseemu dda naye nga watuuka ddi awo kiri kye mbagambye mwali temumanyi temusobola okutuuka waawo kati katugende ku video Yoseri abatuuze bombitundu by'amambuka bawandise ebbaluwa nga baagala omu ku bazira baabwe omugenzi Idi Amin Dada agulibwemu erinnya liri gulibwemu kubi oba ku ssomero oba ku kisaawe kyonna ng'oyita mu mukyalawo nawe kenyini wagambye nti obukulembeze bwa Amin tebwali legit era tebumanyikiddwa mu Uganda kavudde kwanjula katandise akalyewe okaddukiremu wagambye nti tekisoboka era Amin tamanyikiddwa nga mufuzi w'eggwanga omanyi ebiseera bisinga abakulembeze mulina emmando ebalinnya ku mutwe ne mwerabira Museveni kankutandikako bwete kansooke nkujjukize wali mu gavumenti zonna ezaayita bulungi nnyo nga tolina ministerial post gy'olina just oli mu security wali mu ministry wali under the spy network of all the previous regimes because they knew the only ability you have was luma mongalingi nkiddamu. You were in all previous governments, but you had no ministerial post. Just the only post you had was in a spy network doing Lugambo. Lugambo. Mudomo. That was your profession. Up to that's why 70% of the Ugandan economy or demo spy network across the world. Lugambo. Bulikasera gundi agenda kola kino gundi agola. That's the reason as to why. Or you never spies banji Lugambo. You were employed because you were mudomo. That's one thing. Send the singers of those that they were spies go to Lugambo. You had no ability of taking any ministerial post of work with nature magazine. One wolokoso. Kulimba kuwairiza kutta kuchunya. Chekincho kwa chole sobola. Yensongola kyo beranga mu network ya spy. Kale tugenze mouse. Wagambye Amin tetakirizibwa kuluma mu kintu kya mu Uganda era obukulembeze tebwali legit. So mukulu Yoseri tibahabura utabasiro mutano wakale kinsera mizeze nza kabisibe.
Eggwanga Uganda lyenyumiriza nnyo omugenzi Idi Amin Dada lw'ensonga yayamba eggwanga lino n'akola ebintu bingi. Kansoke nkuzizeko katono. Obeera eyo mu kayafeesiko ng'otudde ne mukyala wo Mama of Enterprises n'ababyokwerinda nga mutudde okanogamba gayo oyogera ebigambo tebijja mu myaka gye. Mukulu ekyakugisawo political education ffe twali twamusoma dda ntusome ne history tumumanyi nnyo. Kubanga tewayagala abantu bategere nga Lumbuye oba bategere nga omuntu omulala yenna. Wayagala abantu babere dense nga the only focus is music, drinking, kwepicha, that's all. Naye ffe abaali mu system eri yasooka. Here we are right now. We shall reason you out. Olyoka otegere tugenze mu maaso. Mu 1971 Amin yakola bloodless coup d'etat. Amin yakola kyetuyita bloodless coup d'etat. Amin omusajja omugenzi yakola okukyusa obukulembeze ng'abuwambye nga tayeewadde omusayi gw'ekiyenge neki. In 1971 he didn't kill anyone to change power. Gwe okuva mu 1966 ojja otta buli muntu gwamanya nti munene ayinza okufuuka obstacle omuziko omutekeme mu kkubo yo. Wajjanga mu mutta nga muyita mu bitongole byammwe ebyokwenda byewalimu ng'okola olugambo. Are we together? Or do you copy that? Amin yawamba obuyinza nga tayiye musayi wadde ogw'ekiyenge n'abutwala. Gwe mu 1966 ojjotta abantu sekinneemu wala tebakumalidde n'ogamba katandika okukola ebintu bino wammanga. Kati ngenda kusooka kuzza katono nnyo then tulyoke tudde nebuza kansoke nkole comparison wano okugattamu wano. Mu 1970 Amin yawamba teyewadde omusaayi naye gwe kuva mu 1966 ojjotta abantu sekino abantu abanene obatta. Bwatuuka mu 1998 wakwata emmundu n'ogenda eruweero notta akakadde kalamba ak'Abaganda, akakadde kalamba aka Uganda. So waliwo enjawulo wakati wa 1971 ne 1980 up 1986. So for you in 1971 Amin led the bloodless coup d'etat and he took over power. But for you, since 1966, you have been assassinating the prominent political Ugandans, or politicians in Ugandans. Which wasn't enough for you. You decided to wage a war against the previous government in 1980. Up to 1986, where you massacred 1 million Baganda people. Bigambo byange nobyenze mbyogera. Siriko mandwa yonna, sinywa mwenge, nywa chai. Kiyinza okuba nga kinkuba koola. Sometimes mubuuka simunywa. Tugenze mu maaso. Ngera kubijja mu bigambo byo yingiri. Kubanga nazze kwogera ku Idi Amin Dada. Ense mutegeere. Ono yegwe wano ng'ojja oyogera ebigambo. Biri wa ye, where are you? Wagamba bwoti mubigambo wagasoka mukauka wagamba no wachimbi kwogera wagamba bwoti. But now Amin comes in. Amin doesn't care about the socio-economic issues, doesn't care about the African issues, Pan-African issues. We say no. Amin out. We get you out. And that's why I would like you people really to know what they are talking about. Amin thought it was a joke. He came, and he was welcomed, of course, by some people around Kampala here. But for us, we said, no, Amin, you don't know our programs. We shall get rid of you. From the day one,
He announced his coup on the 25th of January. That afternoon we met in Bugorovi. He announced it at around 3 p.m. By 5 we were meeting and we had decided to fight Idi Amin. And I spent the 26th of January getting some money from the bank. 27th I entered Tanzania at Morongo in the afternoon, in the night, and our war against Idi Amin started. Now, tetugenda genda nnyo budde tulina butono njala tukwata empolampola. I'm good at romancing you Museveni. So Amin yali tamanyi ku economic affairs za Uganda, tamanyi social affairs, and tamanyi some pan-Africanism. Mukulu bano jja kuli babazzukulu bo abawanvu ng'emirongooti gya MTN baje Airtel. Mukulu Amin gwoyogerako yali forminga Uganda from the deficit okutuuka we yali. One, kuzimu strategies Amin ze yakozesa kwe kugoba abakenuzi abayindi n'abajja mu Uganda n'abangereza nadda business n'azikwasa bana Uganda. Gwatebe yagoba buzizza ate basudde economy. Ani asiriwazaani ekyo tikivuddeko. Ogambye Amin yali tayagala Africa. Amini nga yetaba ne mu ntalo ezali liberating ensi za Africa esinga obungi n'agenda n'atuuka ne ku extent egenda erwanirira eggwanga lya Palestine. Y'omu ku bantu abali bagenda Africa Unite gwaliyo gigambyeko ddi okujja kugiddividinga. Tugenze mu maaso tukyali awo kumpi nnyo tuvudde wa tuliko politics. Mukulu ogambye Amini yali tamanyi byanfuna naye gwobimanyi. Good enough obimanyi tweyanziza nnyo. Kiki kikabya ng'enkoko eri kumukumaamira amagye agenziriza ng'okabira World Bank, IMF, simanyi African Development Bank obutakuwola ssente n'otuuka n'obubavuma kubanga tulina strategy ye yali agirina. Right now as we speak right now twogera essaawa zino economy eri wansi. Naye Amini gw'ogamba nti teyategera teyasoma watandika omulwanyisa ku lunaku lwennyini lwe yakola yatwala obuyinza kubanga ogambye you had your own plans. Plant was governed by Uganda. Zezigenda maaso. So Amini wamulwanyisizawo day one n'okola buli kimu ekisoboka n'okozesa blackmail, propaganda, divide and rule. Wakozesanga assassination plots okutta ba academicians, not our politicians, not our religious leaders to blackmail the man. Idi Amin dada. You paid billions of money oku blackmailinga kyali oyo mpaka yafa. Okumanya omuwana ne akusuna ku mutwe n'ogaana okuzza omulambo gw'omusajja yafa n'omulambo oguwalana. N'owalana n'omulambo. Olinga munnansi nga bwe tuli munnansi. Awo tetugendawo. Mukulu njagala otubuulireyo Amini bwe yakola kuddita okuwamba obuyinza. Waliwo ebijjukizo byonna ebiraga obuwangwa bw'abantu Amini bwe yatta mu Uganda ng'obuwangwa bukuŋŋaanyiza ng'obuli eruweero obuli emubende Mityana n'obuli oguluma mambuka eyo buli luddawo bwa Amini. Tugenda mpola very slowly and precise. Njagala ombuli monuments bateekawo nga za Amini yatta abantu obuwanga ne babukuŋŋaanya. Nga bwe kiri ku ggwe Luweero mu Luweero triangle n'okwambuka mu mabuka ga Uganda. That's the difference between you and Idi Amin. You are the murderer. Okitegeera? You are the murderer, not Idi Amin dada. You fought him. Mukamwako wabyoyogerera. Naye kankujjukize. Kyali gw'ogamba yali tamabi anfuna. Tamabi akulwanira Africa. Wadde ensonga z'Abannayuganda mukulu. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Ssekabaka Fred Luwangula Edward Mutesa. Era mu bakola supervision obota amagezi okulumba olubiri yali ggwe, not Idi Amin dada. Wadde bamukozesa okukola ekintu ekyo. But at last yamala n'akomyawo enjole ya Ssekabaka
Muteesa n'agizze Uganda ewummulidde wali akasubi mu masiro. Kati gwe naye abaali asinga. Ekyo tekivuddeko tugenda mpola. Mukulu. Mpozi Uganda ina satellite mmeka? Gweze wakakola. An educated man, a pan-Africanist, an economist, a democratic man. Uganda ina satellites mmeka? During your term from 1986 up to now, how many satellites do Uganda have? 0. You are still basing on the only 2 satellites which Idi Amin Dada set in Uganda. That is Empoma Wansi. Kulugudo Empoma Wansi go to Semokono Dengo Gena Gekayunga. Neri mu northern Uganda jiyateka those the only 2 satellites. Fun enough. Ettaka lya Empoma ku satellite wansi mukazi one mutabani obaali twala ze satellite 2 eyerwa kwoli atasoma. Are we together? Do you copy? Omusiru atasoma yaleka alesewo Uganda Airlines ne muzitunda atasoma. Omusiru atasoma yaleka ataddewo Uganda Transport Companies gye mwatunda atasoma. Omusiru atasoma yaleka ataddewo reservatories ez'amafuta n'ez'emmere salimu sale bye mwatunda atasoma. Ataamanya economics oyo. Omukulu atasoma yaleka akoze enguudo zonna ezisinga obungi mu Kampala ne mu Uganda yonna atasoma. Tuuke Uganda kiringa ekiralo kyente kubanga mulina kawumenta temulunda nte. Tugenze mu maaso. Omukulu atasoma yaleka azimbye referral hospitals ezisinga obungi mu Uganda ngera ziri facilitate abantu bafuna medication of free of charge. What is taking place right now in all in referral hospitals in Kampala in Uganda? Tugenda maaso. Oyo atasoma. Tugenda maaso mukulu. Tutudde wano. Tunyumya bulungi nnyo muzeeyi wagambye Amini teeta kubeera recognized. Tugenze maaso. Njagala kubuuza. Njagala nsemanyi. Gwe kenyini wali mbitongole ebikola olugambo ebya spy network ebya state research. Njala tegeze gwanga state research ali kitongole ky'abambega nga kiri mu regime y'omugenzi Idi Amin Dada n'ebirala bibirabira like etc etc. Nga mulimu ekitongole kya state research kyakigidemu abanyarwanda 70% bonna nga mikwano gya Museveni nga n'amaama mbabazi mwali. Oya mama bazi nga ne mwali bebajjanga information bajiwa Museveni najja naga katologo mu inokuba ne mukuba nga information bajja muri gemu ya Amini bana mama babazi nga bajiwa Museveni nga akuba nti asona kuba nga akuba ologo tulina okutega kino kati state research yenyini ya Amini mwakozesanga mukozesa mama babazi okufuna information anigo mu inokuba okusaba Amini to situgenze mass tutandika kutandisa omugenzi Archbishop Lumu state research ekolula eyalimu amamba babazi nga bakokozesa mwasetinga emundu mu compound y'omugenzi oyo era mwe kenyini nga mukosa state research eyo ne mutegeeza Amini nti musajja mukyamu alina ebyokulwanyisa era mwe abanyala ne mugenda bwe mutegeeza Amini n'amuyita munanga musajja Amini namugamba nzawe bogende bati sikwina ko buzibu genda mwe kenyini bwe mwalaba nga Amini amaze okusonyiwa Dr. Archbishop Lumu nemo musanga nemo mutta gwe Museveni n'akabinjako akafulo nasa gwe kenyini kino nkyogera ne family ya Lumu ekimanyi nawe ekimanyi Lumu Archbishop Lumu gwa mutta tuvudde waawo under state research munnange omugenzi bene kiwanuka ate mu katabo kano kasiga ensigo eziwunya kana katabo kasiga ensigo eziwunya. So in the mastery fucking seeds ke oandikira ne wako obujulizi manyo nyize ne ojjagiraba manyo nyize ne oyino giraba by all means ate mu aba iso temuvaako mu recording video no mujimu ko bamanyi ko ali wo wako obujulizi nti mmwe mwatta omugenzi bene kiwonoka mu motoka gye walimu ne mu kitabo kyo mweri eya yuyuchi eyali embale gye basanga embale mumwali mutidde omugenzi simu mwamutta era Amini yatta bene kiwonoka Museveni gwe watta bene kiwonoka era Amini yamutta
tuvudde waawo ne mutandika okubba banka zonna ne muzisuula wansi era Amini yabbanga banka ezize ne mwokya amasomero Amini yayokyanga amasomero ne mukola obutujju mweke nyini Kayindo Tafiire bani bakiza Besigye ze confessing that we are the terrorists during that regime. Was here Amini part of those terror attacks? It was you and some members of state research nga mulimu amamba babazo kauprito we mwakozesanga kati mukuru otandika otugga nti Amini okyamu nga goke nyini gwe terrorist ne banna abalimu bile bintu babyogera tugende wano kukiza Besigye nga ayogera bamubuuza aliwo Kiza Besigye, where are you? Who no one? With the NRA. My job has been mainly in the deliverance of medical services, both to the soldiers of NRA and to the population around our areas of operation. And you run the medical facilities for the mobile brigade of the NRA? That's right. What sort of work does that entail? It entails both the surgical procedures, treating casualties from gunshot wounds or shrapnels, and also treating the medical ailments like malaria, diarrheal diseases, hookworm infestations, and so on. And this obviously takes quite a bit of medicine and instruments and so on to be able to carry out this work. That's right. Where do you get your instruments and medicine? We raid the government hospitals and pick out the drugs and instruments we need. Amulidde. Twalumbanga amalwaliro ne store ne tubba madagala ntujja buli kimu kye twagala tubitwala. Bigambo byammwe. Tukyajja. Kati laba kino ekizibu. Did not value examination. He valued the education of the people of the North. And in fact, it did not mean the people of the North, it meant himself. The National Resistance Movement is a nationalist organization. It is a nationalist in the sense that it is fighting for the aims of the whole country and not for aims of a section of the country. Secondly, the National Resistance Movement is a democratic movement. A democratic, yes. It's a movement which is fighting for democracy. Like this 14-year-old, many have joined the movement because... Fighting for democratic, or you're a democratic man. The National Resistance Movement. Mwawandika abaana b'abantu abasukka mu mitwalo bonna abasinga obungi mwabatta kubanga mwali muti obavunaana emisango egyo. So njala tugende mpola mpola. Amini atasoma yasobola okuzimba embassy ku ssente nga ne Uganda House eri New York ya Amini wali ozimbyeko mmeka Mr. Educated Politician. Uganda House ebungereza Amini n'endala wazimba mmeka for 30 80 wazimba wali ozimbyeyo embassy n'emu ya Uganda mu nsi kasoke mali n'okunywa amazzi. Museveni njagala ombuulireyo embassy kijje wali ozimbega ya Uganda mu nsi yonna. Oli amazzi begakka. Muntu goyogera amazzi mu boonyumira oli amazzi begakka. Njagala ombule embassy wadde ya chuyi kimu wali ozimbe kebere Rwanda. Kebere South Sudan embassy mbwati. Kebere ya chuyi kimu ngomuno bwimba mu Katanga. Kebere South Sudan, kebere Rwanda, kebere Kenya, kebere nga wazimba embassy n'emu. Na yoli atasoma atayina economics atakola ki yazimba mawanga amanazimo ema wazimba meka. Era bino bigambo byo kambi kuddiremu bino bigambo byo kambi kuddiremu wano katono nnyo
bino byali bigambo byo. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gives me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. You are just a freedom fighter whom we thought gwe oli mulwanyirizi w'eddembe liryo ku lwo ffe bannayuganda gwe twalowooza nti olwanirira ffe mu bufunze bw'ekitibwe kivvuunulwa. Akantu kano bati tebakabavvuunulira nga mwenna bannayuganda mayinza ntwala obudde okubavvuunulira obuntu buno. Museveni wano akugamba nti ye yeerwanirira ku ddembe lye ng'omuntu okugaggawala. Mmwe mwalowooza nti yajja kulwanirira mmwe, yajja kwerwali. Kanka baddire bulungi nnyo. Mwabira ku TikTok ne muvuma Kyagulanyi, ne muvuma Lumbuye, ne muvuma Anika. Mbaddiremu akantu teri TV yali ekazannyi n'ekabanyonnyola bulungi nnyo. Ngenda kakomya no wenyiwemba kakomeza tukatandike tukadde mbuto. Ulira bulungi nnyo. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. For his beliefs and all that. I'm not an employee. If anybody thinks he gives me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. Rich leaders who've gone into exile. Ndabanga y'embuzi ku social media ngozzemu okwasamira Kyagule musimanyi wagira NRM. Akoko kanga tosobola kavu toddanga mu kwasamira muntu wano ku social media ng'ovuma mu Uganda. Museveni agambye nze neerwanirira nga nze era nekolerera nga nze siri mukozi wammwe era sajja kolerera munajja kolerera nze yajja kwekolerera mmwe ne mulowooza nti yajja kolera mmwe oba kubabeerera mu kummwe muyayina ebirowoozo ebibye nolabe embaata evuma Kyagulanyi erowooza mu era lemwe waki bakuwa $5,000 ovume Kyagulanyi kubanga tomanyi. For that we thought, our granddaddy thought that this man came to save the nation, to save them, but he had his own thought. That is exactly what is taking place in Uganda. Not Nulimba Tazan, Nezitambula. Oh, hey, Kale. Ku TV mwina kabaso mu luzungu abalina masters abalina PhD simeba blogger simanya association tebasobola kukyusa obubaka buno bubategeeza wanooka tugenze maaso kasoke mbazanyire na kano. No, I am not rich. I am one of the poor leader in the world. Yes. And my intention is to work for my people, but yes. not for me. Yes. That is the reason why you know that if you check all banks all over the world, in Europe, in Asia, in Africa, in the United States of America, you will never find account belong to me because I work for the people of Uganda. I am a founder of the
economic independence of Uganda. You wake up sometimes. Mutabani wa Karekezi akugambye yerwanirira yekka n'ebigendererwa bye wabula mwe mwalowooza nti alwanirira mmwe. Idi Amin Dada akugambye yajja okulwanirira bannayuganda ku lw'ensi era akolera abantu. N'akugamba era si mugagga kubanga ssente size za bannayuganda. N'akugamba nze omu ku bakulembeze abaavu. Bw'oba oyagala okutegeera ekintu kino, genda mu nsi yonna onoonyeyo akawunti ng'eriko amannya ga Idi Amin Dada oba ga mukazi bagamba nga kuliko ssente eziyitibwa eza Uganda nga za Amin Dada. Wagwan people. Kati ngodda kuzina embaata z'enaale muzijja zireekana omusajja teyalina adde banka bwe batwala miliyoni bagaddeko akawunti ye. Oba alina ekizimbe Singapore, oba alina ekizimbe Malaysia, oba alina ekizimbe mu Uganda, wakirabako. That's the difference. Kati ono omusajja ageza kujjawo ligase yaki ya musajja agirwana naye ng'ate jajjawo tesobola kuvaawo. Ka video nkabaddiremu n'oli ka irwa kinwana na mukanka baddiri wano. Kakabadde mulabe the difference between mukawo obudde mushiyalinge video eno kankawo obudde. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. Rich leaders who've gone into exile? No, I am not rich. I am one of the poor leader in the world, and my intention is to work for my people, but not for me. That is the reason why you know that if you check all banks all over the world, in Europe, in Asia, in Africa, in the United States of America, you will never find account belong to me, because I work for the people of Uganda. I am a founder of the economic independence of Uganda. You wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. Well, it doesn't matter, because I'm not working for, I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Byembyusekirwa kati mmwe bannakabege ne bassekabega bali ku social media bakuwa emitwalo 5 vume Kyagulanyi nga tomanyi kye bayita politics ne history wa Uganda Museveni byayogera weetaaga otwalako ebutabika bakwatemu koko bamale okusibamukko nnatti z'obwongo bwo zirabika ziragaya nkiddamu Sekabege oba nakabege ali ku social media ng'ovuma Kyagulanyi bakuwa emitwalo osana otwalako ebitabika bakumala okuteekamu ttindo bamala okunywezaamu ku bwongo bakuterekemu kebutabika otegeere nga tomanyi kyoliko kyotegeera mulina okutegeera difference between the nationalist and the mafia. Bano tuli kuba mbagambye bakola celebration ng'owezza emyaka 10 buyinza kuba tebakisuubira yakugamba yolanyisa amini ng'obudde bukyali bakugamba bintu amaji luzungu olwo luzungu wali omwogera Museveni gwayogera oluzungu olwo kankwogere n'olulala kankwogere n'olulala wabona ogwo wali omwogerera
Lumbuye ba mugenzi yangu twagala yogero luzungu wano mugenzi oluwate ng'obuze mugenzi yangu wano kati mbo amiri teyasoma amiri yali musezi yali mulogo yatta abantu luno oluzungu mugamu teyasoma luno oluzungu wali mwogera base nga nayo kenyiro oluzungu gattalugatte kati kankulaga omusajja nti yali yasoma ekyo amiri bwe naye mwogerako ye propaganda blackmail ulira ono gwe baga nti yasoma ulira. Can you repeat your question? Oh, yo. Yes, with pleasure. We have seen pictures of you applauding the flogging of policemen. We have seen and heard stories, many of them, which are all validated, of thousands and tens of thousands of Asians being evicted from your country. You took their property, you didn't pay them. Is that your wave of the future? Is that all the love you're mentioning all this time? I think you believe. Ngata nagenda kuddamu oli omusajja mubuuza mu Ngereza omungereza mmanyi omungereza pyu engeri yayogeramu olungereza lwe abanga awuta ekitiribiita oba abanga alya katugambe pizza naye nga bagamba nti teyasoma lonna yali alumanyi era yamuddamu bulungi nnyo gwe mugamba mbu teyasoma mwenna abali wano bw'osanga omungereza epure englishman atandika okwogera oluzungu soka kwesika munoga ono n'amutegeera naye ono gwe baga nti yasoma yawuliriza omungereza ebigero byamubuuza byonna n'abiddamu kanka baddize wano katandika mwesiriwaza nnyo mu basajja mu balina kawo mentality wuliriza gwe muga nti yasoma mawoteekawo blackmail propaganda simebiki ono omungereza yamubuuza si munnayuganda mu luzungu lwamu olw'egundi olw'omonte wulirira. Can you repeat your question? Yes, with pleasure. We have seen pictures of you applauding the flogging of policemen. We have seen and heard stories, many of them, which are all validated, of thousands and tens of thousands of Asians being evicted from your country. You took their property, you didn't pay them. Is that your wave of the future? Is that all the love you're mentioning all this time? I think you believe in rumors. What? And some of this picture, it is not might be from Uganda. I think the people whom I sent away of the British citizens, they were controlling 99 economy of Uganda. Yes. All business, industries and everything. And on top of that, I requested them when I took over in 1971. The power was handed over to me by the members of the armed forces. Yes. I asked them to apply for Uganda citizenship. Yes. They refused. And they control 99% of... Ulida. Akugambi bwe yatwala obukulembeze mu 1970 yasaba abayindi n'abangereza abaali batwala ebyenfuna bya Uganda ebitundu 9 ku buli 100 bateekemu okusaba kwabwe bafuuke bannansi ba Uganda baagaana. Kati essaawa zino embuzi zigamba Museveni buzagala kufuuka part of Uganda. So who is the fool? Yoseri kuoli kuno nkulaba. Who is the fool right now? Nazza kusomesa abantu ku bintu bya Amini wadde emyaka gye njogerako gyendimu. Bile bintu twabisoma tubikozeko research. Amini akugambye ng'afunye obuyinza yagamba abangereza abayindi n'abayindi nti muteekemu okusaba kwa mufuuke bannansi mbawo obutuuze. Ensonga lwaki yabagamba ofuuke bannansi mbawo obutuuze yali abagema obutaddamu okufulumya nsimbi za ggwanga zitwala Bungereza na zitwala India ng'ayagala zisigale mu Uganda kubanga oba ofuuse munnansi. Subiri sente zitwala Dubai, subiri sente zitwala India. Abasajja bonna bakola ba China sire bazitwala China. Kati ani eyasoma byenfuna wakati wona Amini tugenze maaso kanka badiremu wano katono nnyo tudde wano away of the British citizens. They
were controlling 99 economy of Uganda. Yes. All business, industries, and everything. And on top of that, I requested them when I took over in 1971. The power was handed over to me by the members of the armed forces. Yes. I asked them to apply for Uganda citizenship. Yes. They refused. They refused. And they control 99% of the economy. Yes. And the whole money they are getting, they don't bank this money in Uganda. Yes. They bank this money outside Uganda. And I am sure if they were still up to now, Uganda could have been bankrupt. And therefore there is no other opportunity. The only opportunity was to take that decision for the interest of the people of the Republic of Uganda. And then I took that decision, but I said that I will pay the compensation. Yes. And which I have written to the whole government concerned. I'm sure the United States, I have already paid them cash. And I have written to government of United Kingdom. Yes. And the discussion is going on. And I have also written to India, which they have got a few Indians. I'm sure the delegation will be coming from India to discuss with the government of Uganda, and we shall pay. Yes. We don't say that we cannot pay, but some of the other point which you are saying, it is not true at all. Yes. You will find that Uganda is one of the best country in the world, I would say, as a president of that country. Yakugamba gogamba nti yasoma nti nabagamba basabe obutuze bwa Uganda mbubawe ekyali ekigendera kyono omusajja kasitofu n'obutuze bwa Uganda togenda kuddamu kufulumya ssente ya Uganda egenda kuba ekola mu Uganda ekyo kimu kubanga yakimanya nti bana abasajja ssente nga baali bazikola baali bazitwala Bungereza na India nga tezikola mu Uganda nga kino kijja kuviirako eggwanga lya Uganda okufuna obuzimu byenfuna era eggwanga lifuke nga terina nsimbi kiki ekiriwo olwaleero omugenzi yafane mu ttaka yaggwamu kiki ekiriwo olwaleero ebyenfuna maneya ne aneya emiye byafa byagwa oyo mugenzi ataasoma Gogamba toyagala muri recognizinga he was more intelligent and clever and he loved his country, not you. And he never ever talk bad about Idi Amin Dada because whatever he left behind is what you are depending on right now. Museveni, I repeat this statement. Never ever in your entire life disrespect Idi Amin Dada because whatever he left behind during his regime is exactly what you are basing on right now. Todangamu kumanyira kuvuma kutyobola omugenzi nga n'ebintu byalekawo bye yakola ko watandikira n'ebimu kwokyali nga n'ebimukolemya okukola nga ne byayogera ebyali bigenda otuukawo singa teyabigema bye biri mu regimu yo kati. Awo Pasita Bugembe wagamba nti lengera embaata lengera empuuta emigunju gyawali gitandika okwetala kati emigunju jeje gitayagala kuva mbuyinza kuba bajimu tugenda jibuuza enkoko ze mwali anga mwazijjawa nange mbozi y'omugenzi Amini Teggwa Malojjo tunagiddamu ku Lwokutaano naye toddangamu mukulu ojja kuswala. In fact ojja kuswala nga n'engudde zi mu Kampala Amini zireko kukalansi waali
enguudo Amini ze yaleka akoze ze ziri mu Kampala temuziteeka nko chorus. Amalwaliro Amini agamu ge yalesa akoze temwongerangako wadde ekkoosi ya langi n'emu mukebe gwa paint gwe mwateekako wadde n'ogumu. Amasomero nga bwe yagaleka bwe gali. Amalwaliro nga bwe yagaleka bwe gali. Ekisawo ekyennyonyi nga bwe yakireka bwe kiri. Kyemwaga mukola extension mubba bubbi mwakitunda bakiyita buhweni nakyo mwakitunda. Bwe yakireka nga amaze okirenovate nga kyusiza tebireko zonna mwazitunda. Right now kati tuli mu economy buli omu nga mubbi to the extent yatekawo medical stores nga ku musolo gwajja bantu bagula eddagala okuva mu international pharmaceuticals ne bazira baziteeka mu medical stores abantu bafuna eddagala ku bwereere. Mama Enjovu Enterprises are put down kati yenda nyini Uganda medical stores eddagala yonna nga baliva ku nsimbi z'omu omusolo ng'alitwala mu fast pharmacy ng'alitunda ati bwe buli kimu kyagala. Kati who is fooling who? Nga nfundikira katambika. Njala muyiga ekigambo kye bayita okuddugaza erinnya ly'omuntu mu by'obufuzi nga baagala bakusuule. Museveni yalwanyisa Amini okuva ku lunaku olwasooka paka lwe yamusuula ng'akola ebikolwa by'obutujju. Museveni ali mu kulwanyisa Kyagulanyi ng'amuddugaza erinnya ng'okusasula ssente buli lunaku bamuvume. Kati mwabataaliwo nga baddugaza Amini erinnya lye. Kati mulabire ku kibakola ku Kyagulanyi okuba basanze ofuba kichwambaya tetwagala kumanya ku lw'eggwanga lya Firanze bulijjo obubingi ku lw'eggwanga lya nja kukuba. Ekyo bayita blackmail propaganda. Museveni kyasinga okumanya genda ovume Kyagulanyi nkusasule. Kati Kyagulanyi is an economic activity in Uganda. If you know how to abuse, to malice, Kyagulanyi is an economic activity in Uganda. If you know how to abuse and to malice, Museveni can employ you and you are paid on a daily basis, as he used to do during Amini's regime. He employed international medias, politicians, leaders to blackmail Amin Dada, including late Mwalimu Julius Nyerere. Kati kino njagadde bawa mulabe byafaayo nti yenkola ya Museveni jazaakola. Dukaza erinnya ly'omuntu kola kola mulwane boti. Kati okuvuma Kyagulanyi si mawulire si mapya abadde abikola kubanga bali tabasobola bibanyonnyola ku TV ku radio basobola bibanyonnyola tubibanyonnyola nga nfundikira mu dakiika 3. Bannayuganda mwesibe nnyo enkuba zinywere olwaleero ng'ennaku z'omwezi paka nga 3 mu Desemba mwesibe enkuba zinywere gino emyezi 2 gino. Mwesibe enkuba munywere sijja kwogera naye bagee mwesibe enkuba munywere mu myezi gino guno olwaleero gutandise olwaleero paka nga 3 mu Desemba mu January. Mwesibe enkuba munywere. Mukama bakume tusingane ku Lwokutaano. Naye nga njala bagamba enkulaakulana ya Uganda mu tekinologi mu byenfuna n'ebyobulimi n'ebyokusoma n'ebyenjigiriza byonna n'amakolero Idi Amin Dada alina ebitundu 7 ku buli 100. Era nina essuubi gavumenti weekyukira ngenda teekamu okusaba kwange tugende Saudi Arabia tujjeyo engule tujjeyo ebisigala by'omugenzi Idi Amin Dada. Nze kennyini nkiddamu gavumenti weekyukira nja teekamu okusaba kwange ndidinga delegation egenda obwakabaka bwe Saudi Arabia tusobola okugwa Idi Amin tugende tubuziike ku constitution tugende either ku constitutional square oba gutugutwale Kololo. Nkiddamu gavumenti weekyukira ngenda kulidinga delegation egenda okukola okusaba mu gavumenti tugende Saudi Arabia tujje ebisigala by'omugenzi Idi Amin Dada either tumuziike ku State Square oba tumuziike Kololo. So si waawe kubanga alina okubeerako ekyokulabirako. Era tulitandika okusomesa abantu n'okujjawo blackmail propaganda bwe bamuteekako olw'okwagala eby'obufuzi ebikyafu Museveni byakoze okwonoona amanya g'abantu. Maximum respect Mukama bakulu mweraba.